So wano wavudde katale badia. Wali wagulu twafunde tobalaga olusuku naye tetwalage tetwateka ku kamera kuba si buli muntu tiyagala kamera. Wonna tundanga oche na uzuna kamera tujja kutekangawo kamera kati waneeno era wojja n'enkulimba alimati ngenda kuguza omagenda kuguza mpewo wano waweddewo wavudde katale bannange webale ku neesiga tutu mwebale nnyo mwebalire ddala kutwesiga muli balungi so tumwadde myezi 6 okubanga ate amaliriza okubanga asasula Abandi bana abagala wano kukira bwe kitiye kondo kiri Ndagano jiwabulira. Kondo waliwo 10 galaatano ekyali namba Kikume tulabe simu kiweze. anti Kira kiba kiweze. awo simba wo wano wale nyumba wali kuli ngamba okugulawo wali kumuna agirizo nazi wagula nje yeye Kuna agamba batayagala gira bendagano tugenda mu maaso n'okubanga ate tubalambuza anti yeffe abannyondo estate experts baklients baffe bazze ne tubanga ate tubalambuza eno poloti erimu ennyumba mujjukira omulundi gumu tojjako ntubalambuza ewantu waneeno ntubalambuza nti wali katale so saawe no twafunye omwana ngali Saudi Arabia nasindika brother we ndowooza mumulaba ne mama yabadde wakujja ne mama yabadde mugonvugonvumu ne tugenda esente tuzipikinga ewa mama twamaliriza oluvannyuma ne twagala okubalaga nti ebintu byaffe byerufu nga bwe mulaba waneeno ebintu byerufu bulungi nnyo chairman waali ssentebe waali omuwanika waali omuwandiisi waali akakiiko konna akatwala ate wa eno gye twabadde Ekamengo ngene nerabirayo nanti sometimes akakiika katola ekamengo so obera ngogenda kugula akakiiko kalina okubeera otako omukono nokakasa nti ewantu wogula watuufu wesimbu woba ogenda kutunda era kalina okubeera akakiiko nti ewantu wotunda wawo welufu watuufu so nobeera nga ate omuntu omuguza ekintu ekituufu kati baabo webali twatambudde nabo buli kimu tukikoze nabo bulungi nnyo era mulaba nti ebintu byaffe birambulukufu nnyo ffe abannyondo estate experts bigenda bulungi nnyo tupimye mulaba olukoba luulo tupimye buli wamu wonna kati byebyo nimo gyaffe tugitambuza bwe tutyo nga ffe abannyondo estate experts mwongere okufolowinga atunda ono mumane umoto mulenzi we wala kama wandabira wa ale mkulu yanga ashana koma oye chikwe namba isimu ya wali awo nipeka mama kana kantu soye onoli kali kanji kanyo kufa ufi juzi sike kankwasa afite kunja musendeza kufa ufi nakano karaba kano karaba Boina national ID. Boina national ID. yangu Ate mama ina kadi wana hiyo kana hiyo chiramu oli taita kwenda kama kubala jukomya webere wa chairman. Ne tujja kulete yako ne Ojo nacho oyagala. ya national ID Ekiro wa kya kwesiganga. Oba ne mukadde mbadde mugaye asituke tugere atawo za tobe tuwulira. Kati mbadde nkwata. Ngenda kudda mega. naye gwe lwali tomukubira akasimu n'alinya najja alinyajje mukadde kyabadde kisingako mugongunyi byebyo nno munnange ne tutula ne bakyamaani nga balina okukola akakalu oba giyita endagaano era koziriro mmeka bannange nabadakkiriza oyo yabadde awandiika ekifo kyekyo yagula manja gagula
Kaga. Mama wenye mama wa muzala. Obala nkaga ate. Sangibwawa. 10 teriri. Nkugambe lutandikira mu 10. Nasi mwabazinkaga. Ema tatu wawa. nange nenga tukyagendera ddala Gwese okwatira mu 10 wennyini. Ati awo abalenga. Kati awuziri mmeka? Zawala nkaaga. Awo lubalenga. Obande wabuuse ngo wandisemu. gende ffenna ekimu kirabe nga bwe kibeera basayininga ebintu byaffe bimiridde ku mazima na bwenkanya era nga bwolaba buli kimu kyonna ekigenda mu maaso wano. Kireka. Anize. Eri. Ebule isoko mugamba kiruwera. Soko genda. Olyo mukuko. Yani. Kati mugambe ntinera. Agula. Yakumala okuzipimula bireeta endagaano tugirabe. Ne fruit zituba tumugambe bange no Asuka agireeta engira. eri 5 ku 10. 5 ku 10 era twazzeemu okupima nti ne client naye gyali akakase naye akirabe nti ddala kituufu 5 ku 10 nga tagenda kukola kikwekenyera. Twazzeemu tupima bulungi nnyo obukiika n'obulambalamba era ndowooza otulaba bulungi nnyo omulenzi gubadde basindise. Kuba bagula uye bagulanga bajjanga bonna. Ng'eppado zimwenda n'okuziyitente. Ibikomeri bitambula n'ezima. Oyo yali abakaani awo. Ebaletezi. Lukika katuli. Katumane kimera. Ne bwakuule ebintu gw'olukwa. Kalina sosigaza nga kajjali mu kamera. Olujja tu. Nanga muli bagezi. Olujja n'ogwokwala olwa waggulu. Bagula. Kati eri wansi twasobola omeruka. Ati alaba luno n'agamba N'agamba n'alukuula ogwogenda. Ng'olujja ntakula wali n'oluba terunnamu. ate akatonda mu Ntakula wali. Omwana wali siwa sime. wawedde waliyo eno Abazaala Walugave oli walugave oli kojja abazaala teyingira Ebiseera ebisinga otuba tugula abeerawo. ono Ojja nawe kakiko kuoli. yego kojja Ojja se bwe kakiko olinga munnamawulire.
Okay, nyizo leta wo mufere. One chia wa pesibu. Abatera maiki ya jasima. Yeye wafanye giramuri kimu. Ogamba chairman naye yaliwo Munako bulabula tegukala. Era kumane gumera. Gumane Ati wano mwagala. Amba wano. Wano waja tujja. Mukwate muko. Tukwate wano. Wano muteke kuwulira. Yalimye namwe. Tukwate wano. Yalimye mujja kukoma onga. Shikamwa odome kukutu. So wali mukujira Songa naye. iye naye tujimanye eri 10 ku 10. Ala kumuganga je. Yalimye naye tractor Yende tractor yatemye. Awo muyimiridde mugenda teeka wempanyi mwongere ku luwanyi mugende waggulu. Naga waleese miramula mitu. Awo makati twagala weewo wawa. Nebwafumita mutaka awo totya naye mululeeta. Kukati akali awo. Awaliwo akati. Kano. Tukolobazaawo si weewo waliwo wenkize ensazaawo n'engalo Waliwo amayinja. Akomewo. wantu nambyewo n'ensalawo bwenti wakati tekasobola waliwo wakati wayo Ujapima futi nambi. twagala butereevu twagala butereevu tusimbireko wano wapimyewo nga ziwere 10 Kwata mwawo labe, kwata mwawo gwe. Siwera bulungi. Musula mwebiri. Anti zitandikira ku 10. Wenzide wano ngomwami omwavu ali eri tusongola okuba bala 10 12 ne mukama temakofu 12 ne kwatira awuli lego lukoba dega gwe no usukula kama kwa musoko na kama na ukamanya kafuka dale kako ya simba wa pasiwa Olesa kutono. Sikia malo sima za pejanja na bilangi.
kakati mukanye kubanga limugenda okukola bale manyi kamera ogenda kweseriya azili ndanga uzi gube kalimiro kola bao ndi kalimu kyategera ntanga uzi n'oluguudo lukwate Buloka ali mu lubuloka ate n'amugamba ki? ababuloko beera bidde watu wazina kamera zaffe Ndina. manyi wali kyeya kubanga wakati wali saidi zeri wali wakati tukwatewo amasanyalaze naye oba eri wansi twaguyise Omuti teguli eno waggulu wagazi eri wabadde wafuula ebiyingira wansi. kati tugenda kuteekawo obwo Leeta esazo olwange nzizire. Nyewo nabadde n'empatizo. baitu teyeri ddala wali wansi mu kinnya akyekwatiddemu kyamaani ng'akola ki ng'asima asobole okuba ng'asimba omulamula ye gundi bagiyita batya kyekiwaanyi omulamula nti kuba kulamula okupima nti wano eno woono ono akoma wano ono ava wano n'akoma wano oli n'ava wali n'akoma wali so embeera nga bwemugiraba nti ebintu byaffe bya bwerufu bakiyamaani babeerawo endagaano kwe twagulya zibeerako abatuuze babeerawo okukakasa n'okubalaga ddala kituufu ewantu waki waffe n'akasenteko tukawa ekitiibwa munange n'ogula ewantu oba n'otwala ewantu nga bwesimbu nga temulimu makoona togenda kuba nankenyera yonna ffe aba Nnyondo Estate Experts kubanga tumanyi esente engeri gye zimenyamu okuzikola yensonga lwaki tukola so mugenda kubanga ate mutunoonyaako ku namba y'essimu +971524680 ye namba yaffe era n'endala eya Uganda tugenda kuba tugiteekawo awo obeere ng'ate oyagadde kuba direct oba otukubirako mwana wattu otwesige kubanga tuli beesimbu tukuyambeko munnange ofune ebintu ebyesimbu. zawaddeyo endagaano yagenda nayo Kituufu talina waayinza kuba mumativu nga waddeyo ssente ze nga talina kintu kiragaye kati ssente bwe gojja kusigaza photocopy tugikubeko stampu bagenda bagisayiningeko photocopy sega wagenda kudda nayo etteeka erigenze muli litya oluvannyuma lw'okufeeringa kusasula emyezi 2 bali abasasuddeko ssente zaabwe tuba tulina okubawa endagaano naye nga ebbanga oyitaddemu nabo babeere bamativu nti wantu abakoze eki kaseera mbika bulungi buli kimu kirambika naffe tulina buzibu tulina mpaka tukolya ku mateeka tuli baamazima era tuba tukimanyi nti tosobola kutubba kubanga naffe tusobola kukubba so bwe kityo bwe kitandika bwe kityo bwe kitambulira ddala bulungi nnyo.
Kyokka kyogera ng'ekyogera bane naani? Banna nga kati ze mbadde nkugamba. Kale kaka kiro kitwala omunaku atyo okusayininga. Omusajja myaka 5 saidize gundi yatemyetemye omwana bamuwala we myaka 15 yagenze waka nasangawo jjajjawo oyo omwana oyo jjajja abamuganda we namugamba agenda ssulawo n'asulawo kati ekireeyo ssaawa nga 7 ng'alina n'ebisuubizo byaki byonna n'agenda onaatematema oyo omuwala ezakkalimirayo kati n'amala n'akuba enduulu ndowooza nti ab'ebijambiya baba yabadde abala ssente jabba wa ssente balumbika ne babatematema nabo simanyi kigenderwa naye bamukubira emi paka lwe yafudde. Waliwo eno gye nnina wano. Ate yeetya. Tekyaliyo. gikubaawo Ate no mbabuulira mu Enywedde? Sendo kisayiningemu. muwe pen bakama ba je bujjako bajja kwati bakyali bakyamaana sala kyabwe kyaggwawo ngenda kubera Tarakolya. ani yagala kuganya mwagala tuyite wani mpuze kuganyo wangule tukwase polopate yagamba bino Wane waffe wano. Siaba waiza kudda mu kifo kya Kyeya. Sinamulabawo ge mazima. Taliiwo. tugenda kukuba yangu esimbe Mzee agala mukuba akalulu. Omuntu yanjula dagezaako. wali mudala Yagaba bolo. Ngenda bali bali wasabeka evwanisi bali. Bali teka. Bora ba. Kwa ni twamwane ndakana ziwandike na kumi paka yetu mpaka yetu ayimtozo nimulema wali wagulu wale Wala setting eyo lwapola. wache weja tuko empapula kubi sengero mpaka Kisainga ujize yakuzanya. Kyalina kukola soka mugulire ebitabo asoka mugulire ebitabo ate wabe mweyegeza muleta nange sirusobola ebyo bintu byakwo biwani oli wuyo ye n'okusoma yasoma namuyita tukolere endagala naye obwero si bitiibwa abamu ndowooza baagala bitiibwa Bizibu. ate sente tewali Kyeya tosasulwa. Omwezi temusasula. Bajeti musasulwa gavumenti. batuwa mutwalo gwa sente Buli mwezi mutwalo. Ogwa Uganda. abantu mwenda tufuna singi Ogwa chairman babayi. Tewali sente zesikolerawo babayi. Anze ensigala bagatusanga wali ku mmere. Sireza nakawesa. Kakati kiri bwe kiti tumaze okutundawo so wano wavudde katale badia. Wali wagulu twatundawo tobalaga olusuku naye tetwalage tetwateeka ku kamera kuba si buli muntu teyagala kamera. Wonnatunda nga okyalina buzibu na kamera tujja kuteekangawo kamera kati waneeno era wojja n'enkulimba lima nti ngenda kuguza omagenda kuguza mpewo. Wano waweddewo wavudde katale bannange webale ku neesiga tutu mwebale nnyo mwebalire ddala kutwesiga muli balungi. Tumwadde emyezi 6 okubanga ate amaliriza okubanga asasula nga twabagamba tukiriza kibanja mpola oba okusasula mu installments asasuddeko half esigadde emyezi 6 bere nga akoze eki
ennyumba ye ng'agikola ki ng'agiggala ng'agikomerera ayabasi. So awavudde katale saagala mbalimbelimbe tuva kukwata ku ssente. So najja oli noonyaako nga oyagala genda out. Ya bye. Anti ngenda mu wali kagundi oza nti asobola wandikira bwe tewali nteeka mpozi kukinga ndaga muntu yange